Mwase mtyano batayi mwenna abatuuliriza ndi biibino ebirabikidde ku mitimbagano mu ngeri y'empapula ogenda kubiwulira ate obimanye obusolosolo bonna obukolommooni n'ebirala nga bibadde bigenze nze nkulingizaako n'obimanya muli mutya abali emiyooli w'eggwanga n'abali wano Museveni akyakulembera eggwanga lyattu n'abandi abakyagulanye Robert Sentamu muli mutya mwebala emirimu gye mutuusaako engalo ennaku z'omwezi zino zigenderedde mwezi gwa 8 2024 nti bye watandika ne bye wasiima okukola omwaka guno obituusizaawa nti mwenna abafunye ebizibu mwebale kulemerako ensi bw'etyo eyakkiriza yekka ye yafa wabula oyo akyali omulamu alina okulwana atakulekera tomulekera ennyanja ekutta omira ne bagamba batya nti Miss Uganda yalondebwa juzi nti biibino wano endooliite eziriwo bangi bakaaya nabaga nti omwana ono ow'obuwala bw'alina akasimbi ke yateekayo ka bwasiisi olwo nno bajjaaji ne balyoka bamugonnomulako engule ey'okubeera omuwala asinze obulungi mu ggwanga lino bangi baabano bali mu kwemulugunya bwe busolosoofa n'obukolommooni bwali omu nti ebikikinike n'ebitasoboka byonna byali mu Miss Uganda bwe waliwo abaana abaali abagezi n'abalungi okusinga ono bonna beebuuza abayitako atya n'abakira ne boogera ku mwana wa Phoebe wuuno wano nti Phoebe atambula atembeeta olubuto buli w'alaga ndi abantu baga nti abaffe omwana ali munda ali atya tazaalibwa nga alina amannyo ng'alina amawano ojja bisoma obitegeere byagala ne byatayagala nti bafuutu soja baabano bagenze okutabukira VJ Junior ne bamulangira ekibuto ne bamuga nti ono omusajja talina wadde 6 pack ne bakuba ekifaananyi bano ng'ali mu kukaaba amaziga bwe yali eri mu kwanjula essembabule ojja kubimanyera obitegeere bafuutu soja nti baabano bantambi bamuvunaana ne baali bakisekka nti bw'abayimbira firimu aboogerako n'agenda abatuuma amannya agamabi nti waliwo firimu yalimu ekizike n'akiyita Wumalu Kisekka ono nno nga musajja aliranye Bobi Wine ekintu ekyanyiza abafuutu soja ogamba otya Usman Kasana mukwano gwaffe muli mutya mikwano gyaffe mwenna abatuwuliriza abali ku mutukuvu nti bakadaama batwagala n'abatatwagala mwebala emirimu gyonna gye mutuusizaako engalo Usman Kateregga weebala emirimu gy'okola bali waliye abannaffe aba Alexa Mart Supermarket wali e Kabuusu ng'emutundu awo nti Starbex gas ojja okumusanga nti buno akyanga mu ggwanga erya Uganda wonna n'okwetula ekibuga Kampala ojja kusanga bingi bye batunda ebirungi nti ekyokulya Alexa Mart Cafe yo weeri nayo ne Star Cafe ojja kubiraba Amesi Kiggundu weebale emirimu gy'otuusaako engalo weebale okutuzimbira ekisaawe kya Ham Stadium Nakivubo wamu ne Hams Fitness Center wamu ne Ham Agro Processing Plant olwo nno bannayuganda bafune ensimbi mu nsawo zaabwe beeyagale bya nsusso nti ba TikTok baabano nga bakulembeddwa abaho n'oli omuvubuka amanyiddwa nga Jobless Billionaire nti batambudde okugenda ewa Salim Saleh Gulu bafune ensimbi nti eŋŋumi yabaddeyo ng'anka nti Lagadi yabeewagiseemu bw'ati ng'alinga gawanye ng'ebisesemye ne batandika okumuvuma n'ogga nti ono musajja amaddu gamulengejja nnyo ojja kubimanya bani abagenze uno wano Namata mulaba jajja Nanfuka yabaddeyo baabano baalama baafubutula nti bano bavumi ba Luwondo abateeta kutegenda mu maaso aga generali ne boogera ku bizonto nti byatambula okugenda ewa Salim Saleh okunogola ensimbi baatandika okubisiinyaako biki ebyabaguddemu n'ennaba abalimu nti ensanafu yabayingidde mu mpale kati baabali mu kubuuka macco nti omwana ow'obuwala yabadduseemu nga takyabitegeera nti bano abasajja baafuuka bankulu 2 bakirumira mpuyi 2 nti ate bali mu struggle ate baaba bawulira Eric Namunkekeera ewa muganda wa Museveni ojja kumanya byonna ebyabaddewo ku mitimbagano baani abayogedde ku nsonga z'abazonto okugenda ewa Salim Saleh ne bajja bitegeera byonna obimanye nga byatambudde mikwano gyaffe aba St Mary's High School migadde muli mutya bw'obanga ogenda ebbomba awo n'ova ematugga n'odda wali sayidi z'emwami z'emigadde ewali faamu ya Mutebire essomero amakula we liri nti abaana wabanda bankumu abayitidde mu ddaali lisooka nti basoma eby'emikono n'ebirala omwana agenda okuvaayo nga akamirwa bina ojja kutwalayo omwana wo leero tubatumiddeko bannaffe mwenna abamenula Preparatory School Lutunku Construction International Company Limited nti wazimba ennyumba n'ekwamira awo ne bajja bagyononamu emiwumbo n'esiraana nti nabo badde obukwadde alina ensimbi ntono buswazi akasikola alina taba ttono nti omukadde yafuka ku lumalala n'ennyanja ojja kuleeta tukuzimbira ennyumba yo gwe essimu kubira masembe wansi awo weeri nti Kyagulanyi Robert Sentamu wuuno wano abuukira mu bbanga nti yafunye digiri wali mu mateeka nti batandika okwebuuza nti yagenda ddi mu kibiina bingi ebyayogeddwa Minisita Balaam Balugahale yabaddeyo naye ku mukolo guno n'abaako byayogera n'okwebaza Bobi Wine okumaliriza emisomo ne babuuza Bebe Cool nti bannange gw'oli ludda wa nga tabitegeera bakira nti biibino wano ojja bisomo bitegeere bikkula oyongere okumanya subscribing otegeere kuba ku 0701 24 okuwa mutukuvu amulira amaso agaliwo kati n'okwongera okumanya ebisingawo n'okuleeta bizinensi byona alya n'oli alya emmere ewooma nti eri ku Fangoni Forest ewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Mulwana Patrick Alien Skin wabaddeyo ekijjo biki banyiddwa nga Independence ya Fangoni nti baafuna obwetwaze bwali bwe butyo myaka egiwedde nga 8 ogw'omunaana 2023
ndi bafuna obwetwaze okuva ku Kyagulanyi ne beekutula ne bafuuka bakawagga abavumi ne badde eno n'abavumi ne badde eno batandika okuweereza ebigambo ebinene ojja bisoma olabe ekyabaddewo. Ronald Mayinja yabaddewo ng'abuuka mu bbanga n'okuwanika emikono mu air nga bonna basanyufu bitagambika ne babyogerako wano nti Alien Skin amaanyi agajjawa ng'ayongedde okuwanika ensigo mu bbanga. Biibiri wano ojja bitegeera nti omulenzi amanyiddwa nga Modo wuuno yafubutuseeyo mukisa nti engeri gye yeekoza ng'abakyala abaana ab'obuwala yatandise okweraliikiriza abantu balamu nti yandi banno ng'agenda ne mu nsonga ez'ekyala olw'obupale obupati bw'ayamba lubeererayo ya kitaka nti kitaka atwononedde abaana nti beesimba empaali okwambala obupale ne batandika okutambula emisana ttuku ekiswaza obwakabaka n'Obuganda nti ekitiibwa kya Buganda ekyava edda kati kiriwa mbu yaleese eŋŋombo ya bisekiso nti abaana ab'obulenzi ba bisekiso nti bayita emmanju n'emmaaso nti abaana abasinga ba luvannyuma mbu bajja bo basajja ate bajja bo bakazi n'ebirala ebiringa ebyo nojja bitegeera wano ku Mutukuvu nti abeenaale mu diaspora nti batandise okwambalagana bukanzu n'abasajja ba Nuupu abadde bakufudde omugano okudda ku nguudo okuwanika emikono n'okuleekaana nti batandise okubambalira baaba nojja balaba nti abakazi abakulu n'abasajja abakulu nga balega embuto n'emba ojja kubimanya nti abasuubuzi bawongedde okukanama baga nti waakiri okukuuka omukira ng'omunya si bakkiriza nkola eya Ifulisi nti Ifulisi efuuse ekitalo baga tebagitegeera abaffe wali atuwuliriza oba atulaba enkola ey'Efulisi ogimanyi nti naakubadde ekitongole ekya Uganda Revenue Authority kyongera okukaka abasuubuzi okukozesa enkola ya Efulisi mbu bo ba musomo gwalema tebagitegeera wadde nga ne Museveni yabakuba ekimuuni jjuuzi ly'abalamu n'agaana okubasisinkana bw'atyo olwasooka baamuleekaanira nti Premier League wuuna addamu nti omupiira ogwasambiddwa Man City emipiira egisinga gyonna ekubiddwa ne Barcelona nti baadde basamba ne Milan Kalusiyo wali mu ggwanga erya America Milan yawuttudde ttiimu ya Barcelona ate Milan yennyini Kalusiyo gyempagira n'ekuba ttiimu eya Manchester City nga Haaland mwali ojja kubimanya baani abateebi nti Kalulu yasambye bulungi n'omuvubuka amanyiddwa nga nti Chukwueze naye yateebye nti Pepe avudde mupiira myaka 41 omusajja omutemi w'endobo ava mu ggwanga erya Portugal yasambirako mu ttiimu eya Real Madrid Kawalata n'entwe ensongovu avudde ku mupiira nti ensi enaafuna obuweerero baabano wano babuukidde balabe babuukidde omuvubuka omusajja amanyiddwa nga Misa Kisemakula batandise okumuvuma bamulangidde n'akawuka akamukenenya bwe yayogedde ku Kyagulanyi okufuma kabaka ojja kwongera okumanya ebisingawo ku mawulire gaffe gonna beera wano ku Mutukuvu okumanya biki ensi bwe yatambudde nabulamu ebyange nno nze mbiwunzikidde awo weeraba.